Oluvannyuma lw'okuba akalulu ka 2021 akalulu akalimu okubba obululu ffenna kye twawitnensinga, bannayuganda abasinga baatandika okulayira n'okulaama nti nze siriddamu kulonda, era n'abaali bakulembedde oludda oluvuganya by then aba National Unity Platform nga bakulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu baatuuka ekiseera nga bababuuza ku kyokuddamu okwesimbawo, era omukulembeze yakola statement n'agamba sisobola kuddamu kwesimbawo mu kalulu nga kategekeddwa Museveni. Wayitawo ebbanga ttono nnyo omukulembeze agamba tugenda kuddamu okuvuganya mwami Museveni mu kalulu ka 2026 ke tugendamu ennaku z'omwezi nga 15. Kati njagala otambuze vidiyo eno. Abantu abasinga kyatandika okubalumya omutwe, era waliwo abamu ku ffe abaayinanga ne statement ezaali zigamba ebyakalulu genda obigambe so and so mukijjukira bulungi nnyo. Now omukulembeze okukomawo n'agamba nti tugendagenda mu kalulu kaneeno kyatandika oleetamu okwawula mu bantu nga buli omu atandise okugamba ate biki bye tuliko. Oluvannyuma lw'okutuula ng'abakulembeze ba NUP bastrategizinga ne bagamba tugendagenda mu kalulu kaneeno nga tukimanyi bagenda kabba, nga tukimanyi tebagenda tulangirira, wabula tukoze tutya okukozesa akalulu kaneeno twala obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Ne bavaayo ne kye baatuuma protest vote. Njagala owulirize vidiyo eno ate nja kusaba onnyambe ogitambuze. Gwe ssebo oba nnyaba ndaba, protest vote erimu ensonga nnya. Bagamba kanoonye, kalonde, kakuume, kabanje. We twogerera essaawa zino Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine atambula, atalaga, atabaala ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo na buli kati. Right now as I talk ali mu region y'Etteeso, atambula district ku district mu mbeera nga bw'ogimanyi, tiyagaasi, okuba bla bla bla, atambula ali mu nnoonya kalulu. Wabula gwe ky'olina omumanya kimu nti tutandise oyingira feezi ey'okubiri ey'okkalonda tutya. Gavumenti yazze n'enkola empya nga bagamba tugenda kukozesa kye bayita biometric machines ez'ekinkumu. Kati njagala gwe alaba vidiyo eno otegeere kaneeno. Olunaku lw'ejjo akakiiko k'ebyokulonda kayisizza ekiwandiiko kino. Njagala nkikusomeremu ate tukiyitemu mpola mpola. Bagamba to all district stakeholders, redistribution of voter locator slips. The Electoral Commission has embarked on the distribution with the Electoral Commission has embarked on the district-wide distribution of voter locator slip. These locators are being distributed by the Electoral Commission parish supervisors at parish levels. The purpose of this voter slip is to show, 1, the proper details of the voter, image, name, sub-county, division, parish, ward, village, cell, and polling station. The voter locator slip will be a key document. Njagala owulirize bulungi nnyo. The voter locator slip will be a key document of identification during the 2026 general election in line with biometric voter verification requirements of a voter. Please note, each voter is encouraged to pick the VLC himself or herself. Please receive this information for your update and further necessary use. Abasajja batadde obupapula bwe bayita voter locator slip bugenda kukozesebwa ku lunaku lw'okulonda nti olina okukalagayo. Abantu abamu bagamba ebyenkumu bino biometric machine we bigaana omuntu then akola atya.
kano kavoota lwaki nkugamba ka mugaso nnyo era gwatakayina kiyinza okukalubiriza okulonda is nti omuntu bulijjo tugenda mu ndagamuntu ekyenkumu kyo ne kigaana mu butuufu nga yegwe naye nga kigaanye wano we kakuyambira nti ogenda kukozesa kano okulonda. Ekisinga okwewuunyisa n'ekisinga okuba ekyennaku nti information eno eri very important naye akakiiko k'ebyokulonda tekataddeemu maanyi kusensitizinga bantu. Eno ebbaluwa yafulumya ejjo naye bangi nnyo kummwe temukimanyi nti buno obupapula bwaleeteddwa dda ku parish level. Nze ndi mu Kyanja parish mpangalira Kulambiro esangibwa mu Kyanja parish. Ab'Ekyanja mmanyi otulina obujja, so tegeeza munno agenda afuna akapapula kaneeno ka voter locator slip. Kakuyamba 1 kubaako amannya go, kugenda baako ekifaananyi kyo, kugenda kubeerako ne polling station w'olondera ekyalo kyo, parish, division, ward, seero ne polling station w'ogenda olondera. So weetaaga akantu kaneeno. Bw'oba tokalina kwolwo olunaku bagenda kujja mu layini ate nga bagenda kujjira mu layini mu mateeka. Okategedde? So okwesevinga not to be embarrassed on that day, nkusaba maama, taata, kojja, kyali wange, genda ku parish and pick this thing okakuumenga mwana, kuba oba tokayina bigenda bbaamu bizibu. Era abasinga bagamba wano we batandikira okukabba. Bo basobola okubeera n'abantu bawe ne babeera nabo. Mu butuufu wali polling agent gwe tunaateekawo mbwa NUP ajja aba talina kyakola agamba oyo akayina ayitewo. Kati gwe Munnayuganda awoggana nti tugenda mu protest vote nga toyina kano kantu, nkusaba genda okafune kuba kajja kuba keetaagisa. Lwansonga onoonyeza akalulu oyina okukalonda. Kati gwe ate akalonde ogenda kuuma ki kyotalonze era ogenda kubanja ki kyotalonze. Ensonga lwaki bagamba all the 4 Ks matter. Kanoonye, kalonde, kakuume, kabanje. Togenda kusobola kubanja kyotalonze era togenda kusobola kukuuma kyotanoonyeza. So let's all engage in the 4 Ks ate tubeere nga tuzituusa ku ntikko mu mbeera ey'amakulu. Genda ku parish level ofune voter locator slip. Babutaddeyo naye tebagenda bagamba yeffe abagenda okukozesa emikutu gyaffe. Ensonga lwaki naye nkusaba katambuze n'oli asobole omumanya ategeeze munne agenda akafune, kuba bagambye wansi awo gwe atasobodde kulaba. The voter locator slip will be a key document of identification during the 2026 general election in line with the biometric voter verification requirements of a voter. Eyo nsonga nkulu abasinga mujja gitwala ng'ey'okusaaga ey'okubalaata, naye ensonga nkulu. The purpose of the voter locator slip number 2 ddamu ogisome awo mu ekyo ekiwandiiko. Mampita simple. Nyongera okutegeeza nti Jolo Quality Properties bakabaka bakakensa bakutegeeza nti kakadde kamu n'ekitundu osobola okuba n'ettaka. You can own a plot of land at 1.5. Kuba essimu eyo omukyala ajja kunnyonnyola ebisingawo n'okulambuza kubeera kwa bwereere. Mwebale.